Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is a quick one to get a for starters. Ono mulabi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Senga ono Mr. Chikofiira yasobola okukola ono kyakoze mu Genesis n'azimba system ng'egoberera rule of law ne set of principles nga tewali asobola ziviolatinga nga tewali akkirizibwa kuziyisaamu lugaayo. Zino 10-point program z'olaba wano zandibadde zanguya okukyusa Uganda n'efuuka amata. Kankiddemu senga ono Mr. Kigatto Kikofiira yakola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze mu National Unity Platform okusetinga system abakulembeze kwe batambulira nga gye bayita rule of law, a set of principles, a governing institution, nozimba system nga system teina gweboola naye nga system eyo tewali agiyisaamu lugaayo. 10-point program za Kikofiira zandifudde Uganda amata obuta. Kiki ekyalemesa Kikofiira ne regimu ye okutuukiriza bino wammanga? Kintu kitono nnyo ekyalema ono okutuukiriza programu zino zonna z'olaba wansi. Ono kyali mu kukola olunaku olwaleero kakkanamu awo. Ebimu ku byalemesa Kikofiira kwe kugaana okuteekesa amateeka mu nkola, okulemererwa okukwata ku bantu be yayita ababe abaali ab'omuzinzi be yajja nabo mu leadership. 1985 abaali basomye ku Kabale Currency Saga oba Kabale Currency Center Saga, wano wabulawo miliyoni 4. Ani yakulira ekikokweto ky'okuzibba yali mulwanyi munne Jim Muhwezi. Yakolagana n'omwa oba yali omukyala Joy Kasiribi oba Kasirimbi ne beegabira miliyoni ebya mu Kabale mu branch ya Bank of Uganda eyali e Kabale 85. Abaali baagala okukwasisa amateeka 85 nga n'obukulembeze tebannabutuulako bulungi. Obubbi bwali butandikiddewo mu regimu. Kikofiira teyamunyega. Mu mwaka gwe gumu omuntu y'omu Jim Muhwezi yalumba etterekero ly'emmwanyi erya Nyakatonzi Growers Corporation Society still ekaseese n'akwata emmwanyi ezaali mu Corporation Society eno n'aziwa omwami yali amanyiddwa nga John Sanyu Katulamu. Twogera ku 1985 agende amugulire emmotoka ne banne e Rwanda ne Zaire. 85 baali batandise obubbi naye nga abakulembera Saabayeekera tasobola kubanyegako. 1988 abaali basomye ku kye bayita Tarex Service Scandal. Nono wano babameka ba Jim Muhwezi. Nono mukyale nono yali akulembera Ministry of Information and Broadcasting. Baba just emitwalo 40 ag'ebiseera ebyo. Emitwalo 40 by then. Twogera ku 1988 emyaka 2 nga bakatuula mu bukulembeze bw'eggwanga obubbi bwali butandise. Ekyalema ono kyali mukola olunaku olwaleero nti mu gavumenti y'ono kola ensobi ne woba oyina madaala ki okwatibwako. Emyaka 3 nga bakatwala obukulembeze obubbi bwali butandise mu gavumenti ya Kikofiira. Njagala kusiiga kifaananyi kulaga nti senga Kikofiira teyataliza muntu yenna okuviira ddala wali mu 85 bano Jim Muhwezi n'abakwatirawo embaddiya ng'ono bwakutte bampuuga ne banne embaddiya. Uganda senga matabuta olunaku olwaleero. 1998 twogera ku junk helicopter scandal. Eno yali ya mitwalo 8 ejaddo.
800,000 US dollars. Ani yali mu bubbi buno? Mutowe Jeno Sali Musale. Bafuna sente zino genda gulira Uganda ennyonyi. Baleta ennyonyi bbiri ku kisaawe Entebbe nga ku zombi tekuli yadde esobola okubuuka nga n'ebipiira byavunda. 1988 Mutowe ono yali atandise obubbi. Ate ne mmala nkutwalako okuvaawo Sali Musale engeri gye yabbamu Uganda. Oyinza n'okutyamu ono ekyalemesa programu zino okutuukirira. Teyasobola kufuna busajja. He wasn't man enough. Ono abadde munafu bbanga lyonna. He wasn't man enough okumakinga sure nti buli muntu eyalalemesa programu zino okutuukirira okuzimba system egenda okutaasa eggwanga teyasobola kumuvunaana. Tugenda tuuka mu 2021 okutandika enguzi entuufu. Uganda Police bwe yabbira biliyoni emu n'enguzi zonna ezigoberedde okuvaawo. Ensigo ey'obunafu okulaga omuntu ali completely incompetent okuzimba eggwanga n'okulitereeza yatandikira mu 1985 ku bagimu mu nkwezi nga bagenze e Kabale ku branch ya Bank of Uganda ne babbamu obukadde 4 ne babba n'emitwalo 4 as of recent eza Telex. Senga ono yakola ono kyakola olunaku olwaleero mu NUP senga Uganda matabuta. Ffe senga tetuli ku simu olunaku olwaleero nga vidiyo eggwa kankubulire bwe tuli. Bw'amala okukizuula ntasobola kutereeza ggwanga NRM yafuuka kansa atasobola kuwona era ng'ekizi solution eri emu yakubatwala misinde gwe Munnayuganda alaba akatambika. Ya introducing ekintu kyosobola okuyita monocracy system ya government ng'omuntu omu yafuga n'agifusingamu kleptocracy system ya government nga power eri held by state. Instead of introducing a meritocracy, a government system where abantu we bali selected based on merit, yagenda maaso obudde buno ali mu introducing oligarchy family rule mu ggwanga lyattu Uganda. Wulirizaamu katono. Takomye ku introducing oligarchy mu ggwanga lyattu Uganda. Ayagala making sure nti tutransitinga okuva mu oligarchy tuyingire kyosobola okuyita stratocracy, eno government system nga ba army chiefs be bali mu kulembeze tebwerabira. Yafusinga autocracy ne kleptocracy n'agigattamu monocracy biyinza okutabula naye tofayo mu vidiyo bwe tunaafuna obudde tujja kubinnyonnyola. Ali mu kufusinga buli nkola eya bad governance alowooza bigenda kumutaasa okuvaako. Nina amawulire agasinga okuba amabi eri Gen. Museveni. Nomata kikyogenda okukola olunaku olwaleero ffe ekitusanyusa mu revolution nti ekkubo ly'okutte lyekkubo eryatwala Obote, lyekkubo lyerimu eryatwala Amini. Ate kisinga okunsanyusa waliwo buli kyobavunaana kye baakola lyekkubo lyerimu ly'okutte. Ebyazuukusa bajjajjaffe okwegattako okutwala bali emisinde bye bigenda okuzuukusa Munnayuganda yenna abadde yeebase okutwala emisinde. Awo wookutte ngenda kukusaba gwe buli kyokola sigala ng'okola byokola. Tewali kigenda kutaasa legimu yo kigo. Bo be kasobola okugitaasa ekigo n'okwata obuyinza n'obuzzaayo mikono gya Bannayuganda. Ne twesalira wala n'atukulembera, atukulembedde atya? Atukulembedde mpaka ddi. Amawulire amabi gali nti tokyasobola kulivasinga ono mwami kyeyakuteera oba kyeyatandikira. 2026 gwalabye akatambi kano teweerabira okulonda His Excellency Robert Kyagulanyi.